Ku ssomero lya Seta High Main Campus Mukono omukolo gw'okolesa ebitone gunyumidde mu kisaawe okumpi n'ekidiba ekizungu ekyogirwamu. Bavuganyiriza mu nnyumba okuli ya Ssuuna, Mwanga, Chwa ne Muteesa nga wano bakira. Buli nnyumba egezaako okulaga amaanyi ng'erinnya ku stage wakati mu bayizi n'abazadde okuwaga. Akulira abazadde Henry Dikusooka Munaaba nga yabadde omugenyi omukulu asiimye Minisita Muyingo olw'okuzimba amasomero ga Seta agayambye abaana okusoma obulungi n'okutumbula ebitone byabwe era n'asiima okutuukiriza obulungi amateeka aga Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Baza management ya Seta High School okusingira ddala Dr. Jesse Muyingo olw'okubeera nti ffe ng'abazadde tulaba nga there is value for our managers Sasula. Badvopinze ebitone by'abaana munabeera awadde abayizi amagezi okubeera n'abantu bebalabirako era nga bawadde ekyokulabirako nti ye role model we Dr. Jesse Muyingo gwe yeegomba olw'obukozi n'eggonjebwa. Dr. Jesse Muyingo yali role model wange era ntambulira nnyo in easy steps. Lilian Namulondo omukulu w'essomero lino ategeeza ng'essomero eriri mu nteekateeka ey'okujaguza emyaka 25 mu kisaawe ky'ebyenjigiriza era n'alambulwa ne ku mulamwa gw'empaka zino. Tegekera okukuza emyaka 25 wano ku Seta High Main Campus. Tubadde ne festival za MDD nga abaana bakompitinga mu houses nnya, Chwa, Mwanga, Ssuuna ne Muteesa. Ategeeza nga Seta High Main Campus bwe batakoma kuyisiza abayizi waggulu wabula batumbula n'ebitone by'abayizi ng'asabye abazadde okubakwatizaako abaana baabwe okutumbula talanta zaabwe. Tweyama nti Seta High training abaana basomi bokka mu bya academics naye ne mu talent development twekansa. Abazadde mbasaba bongere okwencouraginga abaana balemesa kubanga batumbula ebitone byabwe. Abayizi abasinze okwolesa mu bitone ebyenjawulo baweereddwa ebirabo lw'ennyumba ya Mwanga esinze ne bagiwa ebbaasa ya miliyoni 2 okugula ente ate ennyumba ya Chwa ne weebwa ebbaasa ya nsimbi akakadde kamu. Empaka zigenza okuggwa nga ennyumba ya Mwanga yenywedde muzina z'akendo n'obubonero 349 ng'eddiyiddwa Chwa mu kifo ekyokubiri ate Ssuuna mu kifo ekyokusatu olwo Muteesa n'ekikwata ekyokuna. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.